oyagala kutunda kintu kyonna. Tandika okukimanya nti abantu bagula because of influence. Influence yesinga okuleeta sales than popularity. Nkunyonyodde difference. Kyova olaba mu mbeera eno kampani zaatandika okuleeta ba influencer nga beziwa okumaketinga influencer. Not the popular people. The popular people bakyabawo emirimu naye kati baagala ba kampani tekyayagala bwagazi kukwata muntu gwe mumanyi n'akwata ekintu kye n'aseka. Ebiseera ebyo ye yali marketing ideas edda. Ebiseera biri kampani bwe yayagalanga okutunda ekintu. Andrew Kyamageru nga tusanso kulaba. NTV ndooza mugiraba naye etuuse. Kati Andrew Kyamageru bw'abeera wano abalala baliwa. Abagezi bonna baweddeyo. So mbadde gamba nti bw'obeera nga oli influencer, ebiseera biri kampani zaakolanga zitya. Kampani nga zifuna bufunyi muntu wakabi n'asekera ku kizigo, n'asekera ku mata, n'asekera ku gundi, n'asekera ku fridge, abantu ne bagula. That was a popularity way of selling. Naye kati kampani awo zaavuddewo, kampani zaagala influencer. Influencer akwate ekintu akyogerere, atukake okukigula, atuteekemu kasunda baasi okukigula nga tatutadde ku nnyondo. Kati gwe bw'oba tonnatuuka ku level epangisa influencer, gwe kennyini gw'ogenda okubeera influencer w'ekintu kyo. Mwali mukigendereddeko nti nze ntunda buli kimu. Mukimanyi wano buli kimu nkitunda. Ntunda ettaka, amayumba, sente. Wano nali ntunda nabalaga earrings za Mama Mercedes. Ebintu byonna mubirabye mbitunda. Ente, embuzi. Okitegeera nabalaga nti ngenda kutunda yogurt kubanga namaze okufuna license, twamala okufuna license mu UNBS. Buli kimu nkitunda. Naye ntundira mu approach ya influence. Kasitoyiga to influence. Popularity contest tebasobola kuwangula. Nakugambye nti popularity kwe kubeera ng'oyagalibwa. Influencer yabeera tayagalibwa azipase. Baba baagala okuwulira byagamba kuba bw'ayogera abakyusa emmeeme. Kati waliwo amaanyi g'olina nga gasobola okwogera n'okyusa abantu emmeeme. Era ojja kumaliriza osobodde okuimprovinga sales. Nagambye nti leero tuli mu kwogera ku sales. Teriiyo muntu mugagga nga tatunda kintu. Tebageza ne bakulimba. Abagagga bonna, Madivaani atunda sukaali. Madivaani. Mukwano atunda butto, atunda sabbuuni. Mukwano atunda butto, atunda sabbuuni, atunda detergents. Mandera atunda ngano, atunda mipiira, atunda mafuta, atunda mmere. Yogera omugagga gw'omanyi. Sudiru atunda mmere, atunda ebimuli. Kati olina okwebuuza otunda ki? Lwaki oyagala obeera mu layini nga ffe abagagga nga gwe toyina kyotunda? Oyagala kutusunga, oyagala kutuloga, oyagala kutugamba nti ffe bakatonda baffe banyigiriza katondawo. Lwaki tolina kyotunda? Logiki oba ogitegeera gye ggamba. Wava muno n'atunda amazzi, wava muno n'atunda amazzi, wava water. Atunda plastic. Wava muno. Wava muno ina company ekola number plates. Yes, Tumpeko. Atunda number plates. Atunda Mercedes Benz. Teriyo mugagga ekyo nkiteerako omukono.
teriyo mugagga nga talina kyatunda. Omugagga asukkuumye mu ssente. Omusajja asinga ssente mu nsi gwe bayita Elon Musk atunda mamotoka aga electric Tesla. Jeff Bezos amuli mu mugongo alina akatale kalamba yewava bino ebintu ono omwami bye yaweereza ebya Amazon. Kati oyina naawe obuteekotogera n'obeerako ky'otunda. Lwaki totunda amataayi? Tunda amataayi g'abasajja, tunda amasaawa, tunda galubindi zino oyinza obutatunda lenses naye osobola otunda frames, tunda wiigi ez'abakyala, beerako ky'otunda. Ate bw'obeera otunda londayo itemu y'omanye nti kati eno njagala ngiyize. Bw'ogiyiga oyongera okugisomako, ogisomeko, otandika okugyogerera, obeere influencer. Kati tusobola okukeera ku makya n'entandika otunda amasuuti. Kyenina okukola kubabuulira bubuulizi bwe bambala essuuti gye ziva, bwe bazipima, bwe zikola batya. Ne influencer bwajja, okimanyi nti amaduuka mangi ku Facebook oba ku Instagram gateekayo amasuuti ag'akabi ne gabeera nga go gali mu approach ya popularity. Oli najja naga, nice suit, nice way, oli mu bya popularity. Era sales zijja kuba wansi gwe bw'oba olowooza nti ku Facebook page yo oba ekintu kyo kyonna ojja kuteekanga buteesi mu WhatsApp. Mubalaba abantu mu WhatsApp. Oli lwakuba asiika chapati n'agikuba bukubi kifaananyi nassa mu WhatsApp n'asirika. Beera influencer. Tandika otunnyonnyola chapati yo eyawukana etya ne chapati ya budala. Tandika okujoogerako otu influencing. Ogambe nti eno chapati yange ekozesebwa eŋŋano bweti. Chapati yange omunnyo guno tusooka gukola bwe guti ne tuguze chapati piraawo waffe akola bwati ne bwati. Piraawo waffe tusooka ne tumukyusaako bweti. Oba okitegeera kyeggamba, waliwo akalango kwe mujjo munoonye kampani ezimanyi okutunda. Apple, nze Apple mbaagala nnyo. Apple ye largest company on the New York Stock Exchange by market cap. Market cap kitegeeza ki? Market cap kiva mu market capitalization. Kitegeeza ki? Nti bw'okwata emigabo gyonna Apple gye yatunda, emigabo egyo n'otandika okugissaako value, tewaliyo kampani mu nsi ng'eri ku stock exchange ng'esinga Apple value ya ssente. Eyina obusiriivu bwa ddoola wabundaba. Okimanyi nti nno Africa yonna ssente, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Nigeria, Egypt, Sudan, Biki, Zanzibar, Somalia, ssente za Africa zonna ze tuyita GDP, gross domestic product. Ebintu byonna bye tukola ebivaamu value mu nsi za Africa zonna 54 bw'ogatta ssente zaffe ziri 2.6 trillion. 2.6 trillion. Apple abakola iPhone kampani egi eyina 2 trillion. Awe beesinga Africa. Apple value yayo esinga Africa value. Naye Apple ekikola etya? Ekozesa ba influencer. Teweerabira omusajja omugenzi gwe baali bayita Steve Jobs.
bwali omutunuulira wali toyinza mwegomba nti oba wuuyo muwanvu oba wuuyo munene wuuyo afaanana bulungi. Ba influencer tetuba mu popularity contest, tetusobola kujja lwa bulungi. Ffe tujja lwa Steve Jobs yakwatanga essimu ya iPhone ne bayita bannamawulire bonna ab'amu Amerika abaakabi ne babagamba eno essimu yagikwatanga bwati, eno essimu egenda kukyusa obulamu bwammwe mwenna, ejja kuba music bwati, ekole bweti, ekole bweti, ekole bweti, ekole bweti, ekole bweti, ekole bweti. Kyova olaba up to today Apple bw'eba erina kyeyagala ofulumya, CEO wa Apple Tim Cook ajja akole Steve Jobs kye yakola omugenzi. Ajja buzi n'agamba kati ensi tugikyusiza, ensi tugitutema. Ogenda okukwata iPhone 13 nga teyawukana nnyo na iPhone 12 oba na iPhone 11. Naye ng'abasajja baakuyinfuluwensinze. Apple bweggulawo edduuka ng'ereese essimu empya, abantu babeera mu kikonde. Nze nasoose mu layidi, naye nga bonna baagala kugula iPhone empya. Influence. Nabagamba nti wane Uganda nze nsinga otunza ba diasporians ettaka eriri genuine. Wali olabeyo akalango kange mu mawulire oba ku TV? Tokalabangako, not so? Naye mu kutunda you can't compare. Kuba ndi influencer mu byenfuna. Sinze kale sijja gamba nti mulimu abangulako lwakuba ndowooza nti Mami Buteraba tafaanana bubi. Mulimu abangulako kubanga ennyindo yange simbu eva wano paka wano. Si nnene nnyo kiri awo. Naga yamugulako olw'okubeera n'ennyindo ey'obuvunaanyizibwa. Naga naye leero nange kanguleko ku muntu ng'ayina bulutinti mu gaalubindi. Naga musajja oyo yasoma ebitabo bye, kamuguleko. Influence. Kati bwe tuba twagala okuyingira business tuzikole, tulina okulowooza sales. Bwe tuba tulowooza sales, we must think influence. Waliwo ambuuza oba ndina ettaka e Namugongo, yingira inbox yange 0706 582 868. 0706 582 868. Gye tujja okwogerera ku ttaka. Influence. So mubeere ba influencer ab'ebintu byammwe. Bw'oba osiika capati, lya capati yo gitegeere, naye lya capati ya kompititawo olabe capati yo enjawukana gy'erina ku capati ya kompititawo, olyoka otandika okubanga bw'oba ogitunda by'oyogerako. Tukola ensobi n'oyogera ku kompititawo obubi. Ekyo abantu bakikoze nnyo ne balowooza nti they can win by putting others down. Okitegeera, waliyo omwogezi omu namulaba nga bamuinterviewinga n'agamba abantu nti waliyo motivational speaker ali mu baguza ettaka, lwaki ogula ettaka nga liri wala, lwaki okola ki? Nemulaba nenga senga nali saasoma bitabo bingi nalibadde nnyingira enkaayana we. Omanyeze enkaayana ze zikola e Uganda ne bajja ab'amawulire, jagambe bwatu, naye kati nze omusajja eyasoma game theory, eyasoma John Nash, okitegeera, eyasoma Prisoners Dilemma, ebyo byonna ag'amagezi gali ku Burj Khalifa, namutunuulira nti nengamba sigenda lwana lutalo nga teruliiwo. There was no contest. Yali tasomye bitabo bimala kukaayana nange, yali talina ttaka limala kukaayana nange.
simanyi bank account ye naye era nali ndowooza nti talina ssente ziyinza kubanga zimala okujja okwesimba mu taata Mercedes. Okitegeera tetukeera bukeezi ku makya noga nti nogamba nti yiyo estate njiguddewo nafunyeyo poloti zange 100 mujje muzigule poloti 100 nga buli poloti ya bukadde 2 nze ndowooza nti ezo ssente si ntono naddala nga tolina gavumenti gy'oli mu kugamba nti obba nobeera ne license ewola ssente nobeera ne license ng'olina license eya company ewola ssente nobeera n'ekibiina nga mugenda kuggulawo bank kati namutunuulira nenga tannatuuka ku level ereeta profesa Bakayane. Okitegeera kati munene muleka kuba kati nsoma n'amateeka ate kati ebintu mbambirinyisiza nnyo nenga sijja boozi eyo ya wansi mukko wangi baaba ng'oli wakabi kale kamala osomesa kamala osomesa. So yali agamba abantu nti ettaka liri wala neŋŋamba nze Buteraba nga ettaka lye nasooka otunda lyali vumba nga liri obutikitiki 10 okuva ku Colansi 10 seconds nga bw'oba weerabidde kyaja mu polotiyo oyimirira ku Colansi n'okubira omunoga kalule kyaja njerabidde ly'ettaka lye nasooka otunda. Ettaka lye naddako otunda liri eddakiika 10 okuva ku Colansi. Ate lino abantu lye baagula mu estate kuba eyo estate ayaka gye yali alumba estate eri Empigi eddakiika 4 si kiwuoba waliyo omuntu alina ettaka ku Masaka Road nga liri eddakiika 4 okuva ku Colansi. Ne namutunuulira nti legaze mukama kwegamba weebazanga nnyo mukama olw'okukanga bulokosi kyovulaba soogera linnya lyessa naye ekintu kye mukama n'akizikiza nekibeera nga tewali akiwadde makulu. So nammwe ekyo mukiyige. Entalo ezimu tezeetaaga ansa. Mugenda kuwa abantu obuyinja nga abantu tebali ku level yammwe. Evaluate. Okitegeera? Evaluate. Kati nze omusajja University of Geneva, University of London, St. Mary's College, Makerere University. Olwo lwaki mba nasula ntunula ogenda mugana amasomero nina first class from University of lwaki mba nasula ntunula. Okitegeera? Kati nammwe abali ku House of Wealth nga mulina bye muyize mulimu entalo ze mutalina kulwana ngaawo kati wavuddewo entegeerayo yakyuse. Entegeera omusomesa akusomesezza asomesa ku university ate tasomesa diploma by the way ku university. Sinti kusomesa diploma kubi. Sisomesa diploma, sisomesa certificate. Sisomesa nti certificate master's level. University ekwata ekyokuna mu Africa nezija nensomesa master's level nga sina na PhD. Golowooza babeera bampimye kyenkana ki? So bwe mba nze nzize nenkusomesa njagala naawe obeere nga otandika okwewa value. Mulimu emboozi gy'owulira naawe n'otandika okwewa value. Kati bw'otandika okwewa value ofuna confidence